Mbalamusiza era ndi wano kubanga mbawa endagiriro ze tunakolesa olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 23 n'ennaku z'omwezi 24 nga bawandiika abanafuganya obukulembeze bw'eggwanga. Era amakubo ag'enkizo ge banakolesa kwezo ennaku ebbiri zenjogeddeko. Okuva mu kibuga e Kampala bajja kukolesa ku luguudo olw'e Yusufu Lule bakonektinge ku bitaala eby'emulago bagende mpaka ku City Mochare ku bitaala okugenda mpaka ku bitaala eby'oku Kubiri bagende mpaka ku Tao eliye Bwayise bakwate ku luguudo olw'e ku Northern Bypass bagende ku Nkulungu ey'Ebusega bagende ku Tao eliye Kajansi bakwate ku luguudo olukadde olw'Entebe then bajja kubanga basalira ku mafuta aga Fuelex Elweza ku masanganzira ag'Ekigo okuconnectinga ku venue. Parking zaffe zinaabeera ba candidates si bonna bajja kubanga baparkinga munda ku venue wenyini, ate abantu abalala oba abagenyi abayitiddwa n'abalala abakozi aba EC abo bo bajja kubanga baparkinga ku kanisa ey'oku St. Joseph's Lweza. Zino zenkyusakyusa ez'ebyentambula mu tawuni ey'Ekisubi ebyentambula bijja kukyusibwa okukwata ku ludda oba ku luguudo olw'Ennakawuka okutambula mpaka mu kibuga e Kampala. Kino kijja kubanga kiyamba okuggyako omugoteko ogunaabeera ku luguudo olw'Entebe olukadde. Ku Taawo eliye Kajansi emmotoka zijja kukyusibwa zonna zidde ku luguudo olw'e Munyonyo Spa okuconnectinga mu kibuga e Kampala. Wanaabaawo ebyenkyusa eby'emmotoka oba okukyusa emmotoka ku mafuta Elweza ku Fuelex ku masanganzira ag'Ekigo oba Kigo Junction kwezi emmotoka zonna ezinaabanga zitambula nga ziva mu kibuga e Kampala nga zikolesa olwo oluguudo era obutakkirizibwa okuyitira awo ku masanganzira ag'Ekigo so nga ogenda mu maaso okuconnectinga ku Taawo eliye Kajansi. Era ebyentambula bijja kukyusibwa ku kifo eky'Ekigo Rehabilitation Center ku masanganzira, ate kino kijja kubanga kisobosesa ba candidates nga bamaze okwewandiisa bano bo tebajja tokudda eri ku Fuelex so nga bajja kukolesa olwo oluguudo olw'Ekigo Road. Wanaabaawo era ebyenkyusa ebyentambula ku Kigo Furniture nti emmotoka zonna tezijja kubanga zikkirizibwa okuyingira ku luguudo olw'Ekigo so nga bajja zidivertinga ne zisigala ku luguudo olw'e Munyonyo Spa oba Kajansi Express. Abatuuze bonna oba abo bonna abali mu kifo kino ekiri affected ekirimu venue bajja kuweebwa oba bajja kubeera ne stickers ezinaabasobosesa okuyita ku cut off points zonna okwetooloola ekifo kino. Poliisi ey'ebidduka ejja kubanga eyimiriza emmotoka ku nguudo eziriko amasanganzira ne ku nguudo endala eziyingira ku makubo ag'enkizo aganaakolesebwa okusinziira ku ntambula ey'abo ba candidates. Era poliisi ey'ebidduka emmotoka zino zonna ku bifo byenjogeddeko ejja kubanga eziyimiriza ku meters 5 nga tonayingira ku nguudo ez'enkizo ezinaakolesebwa. Enkyukakyuka eno yonna oba enkyusa y'ebyentambula bino byonna
ne cut off points zonna ezebataddeko zijja kubanga zili effective oba zijja kuteekebwa mu nkola n'okutandika ssaawa 11 ez'okumakya mu nnaku 2 ez'ennaku 23 n'ennaku 24 mu mwezi guno ogw'omwenda mwaka 2025 era ekisasaizi kino nga kitambula mpaka wekinagwera. Teri pikipiki yonna enakkirizibwa okutambula kuyita ku cut off point yonna. Ate oyo yenna anakontana n'amateeka gano aga traffic ajja kukolebwako okusinziira amateeka bwe gagamba. Tusaba abantu mwenna okugoberera endagiriro ez'aba poliisi y'entambula n'aba security bonna abanaabanga bali ku bifo ebyo nga balungamya ebyentambula. Era tusaba n'abo bonna abalina stickers okuziteeka ku mmotoka zammwe naddala ku ndeberwamu ey'emmotoka mu maaso. Kino kisobozesa aba byokwerinda okutegeera wa gy'olaga oba wa gye bakuteeka. Ate tusaba okubeera n'abampisa ennyo ate n'obugumiikiriza okulaba nti ekisasaizi kino kitambudde bulungi nnyo. Ekizemberayo ddala kikulu nnyo okuteekateeka engeddo zammwe okwewala okutaataaganyizibwa n'okukerebwa naddala abo oba abalina flights ku kisaawe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.